abalabira okumpi ojja kubasanga nga bakubagana empower ku lwaki ttiimu ya Dr. Kizza Besigye ng'ekulembeddwamu Winnie Byanyima bwe batyo babadde balina okubeera nga bakyaza Bobi Wine ne batuuka n'okubeera nga bamuwa ne ssente eza struggle. Era ojja kusanga nga bangi beewuunya nti ate kakati lwaki ate Bobi Wine oba Nuupu yasimba oba yasimbawo abantu abavuganya ne bavuganya aba PFF. Ekyo yali badde akiraba bulabi, naye munnange bino olina okuba nga olina gaalubindi eziriko lenzi ezirabira ewala ennyo, ate nga munnange ebyobufuzi oba oli awo empiki zaabyo ziyinza okuba nga zeesebwa bulala nnyo, nti gwe direction gy'osuubira okuba nga ebintu mwe birina okuba nga bitambulira, ate olumu ojja genda okwesanga nga tebabizannya bwe batyo, babizannya bulala muuko. Kale munnange bw'atyo Dr. Kizza Besigye yasobodde okubeera ng'akuŋŋaanya akasente n'akawa Bobi Wine ku lwa struggle. Bwe tubadde tujja ne Babi nambuuza waayi tugenda okukyalira Mukomusibe. Can you imagine Winnie Byanyima Mukomusibe naye? Tugenda okukyalira Mukomusibe kati tumutwalire ki? N'agamba ne mugamba ng'ekibiina tumutwalira ekifaananyi, n'agamba ekifaananyi kirungi naye gwe omanyi soko kikwate SG tugenda kyaninga pena. N'agamba ti kati olaba kati nze bwemba omusibe bandeetera ekifaananyi omanyi bw'oba toliiwo ebintu byonna bikyankalana, so twekwatekwate wakiri mami tumutwalireyo akasente akayinza omuyisa mu weekend. Kyokka ntuuse wano ng'ate omusibe ng'ate yatuwase. Wow. Nga bw'obiwulidde si bye byokka, wabula Bobi Wine yawadde obujulizi n'agamba nti ne gye bali emukomera ba Eddie Mutwe n'abalala bonna bamukakasa nga Dr. Kizza Besigye bwagezeza kubakumakuba n'okubalabirira n'okubagumya. Kakati ebibuuzo ne bibeera awo nga abantu abamu bali confused, bagamba kakati ate kati naye jjukira nti mujjukire mu kiseera kiri Free Besigye nga akyalimu ebbugumu, nga tetunaba kutegeera nti abampembe bo balina ebigendererwa byabwe, nga tebali menti kubeera nti oba oli awo baddirizaamu paka nga bafunye ekyo kye beetaaga. Era kampeyini eya Free Besigye yakolebwa ku kitebe kya Nuupu. Golooza PFF yali talina kitebe, yakolebwa ku kitebe kya Nuupu. Kati nga tuvuddeyo, Dr. Kizza Besigye waliwo omuntu omu yabadde agamba nti kakati Nuupu yali badde ekitegeera nti teyandisimbyewo bantu bavuganye ku bifo ate n'aba PFF kwe bali, so nga ate tulaba mu bitundu ebimu ate Nuupu gye talina ba candidates ate nga Bobi Wine asemba ba PFF bw'aba nga gyali nga yeesimbyewo. Naye jjukira nti Kizza Besigye yali ku kitebe kya Nuupu n'agamba nti struggle is not all about obufuufuufu, it's not all about obufuufuufu nti abantu balwanira bufu kubeera MOP kubeera ki, wabula struggle egendeddwamu kununula ggwanga, ye bigger picture ya struggle. Kubanga tulonze ba MOP Besigye emirundi gye yeesimbyeyo gyonna emirundi ena, Bobi Wine agenda mu gwakubiri, kati noguli gwe yeesimbawo ogumu, era twalina ababaka mu parliament, era amateeka amakyamu n'ebyo byonna UPDF Act n'ebirala byonna biyisengawo, yadde nga tulinamu abateese ennyo ku ludda lwa opposition. Kati ekyo bw'oba osobola okitegeera oba tosobola kitegeera era osobola okiraba bulabi bw'otyo n'obuza so basiina kunyumira kusinga awo. Kale kwe gamba oli ye n'agamba Dr. Kizza Besigye mu bigambo bye nti eno yonna gwe ne bw'okola ki naye nga ekyennyanja omutwe muvundu ye Museveni, kitegeeza nti omutwe gulina kutemwako, Museveni alina kugenda, kyekikulu kya byonna. Kakati Kizza Besigye nga ye omu ku abo abakulu mu struggle, kiba kitegeeza nti
bwe tuba twogera ku kubeera memba wa parliament yali badde yeesimbawo, bwe tuba twagala bwa kansala yali badde obaoliawo akugenda kuba bwa meeya, naye ekiso kyatunuulidde atunuulidde ekifaananyi kiri kyenkusiigidde ekinene. Era bwe kiba nti ba PFF bano abalwanira eno wansi, kubanga Dr. Kizza Besigye abadde mu FDC, bwe twogerera essaawa eno nti n'abamu kisinga okukijjanya eggwanga lino ab'omutawaana ennyo mmwe bwe mutatunuulidde, kati omukyala nga Anita Among oyo gwe mumulaba ng'ow'omuzannyo naddala mu kukijjanya aba opposition n'okupulaninga byonna byonna ebisanya opposition. Oyo mukyala wa makulu nnyo era balina enkolagana n'ennyoni Museveni muzibu nnyo, naye ate yava mu FDC ne deputy Taiwan deputy we naye yava mu FDC. Kakati awo omuntu essaawa eno asobola okubeera ng'ali awo nga bw'olaba oli Bowe yaloopa ng'ayagala bali bonna babajjeyo owa FDC, weewuunye nti ate lwaki aba owa PFF ate lwaki aba aloopa ng'akimanyi bulungi nnyo naye kenyi tagenda kuwangula, ate ng'ayagala bajjeyo ab'amaanyi bamanya bagenda okuwangula. Kati ekyo Dr. Kizza Besigye akimanyi bulungi nti waliwo okubeera nti nno olina okubako position gy'oteekinga okutambuza struggle nti otaddewo ovudde mu FDC ogiraba yadobo nkana Museveni yagigula okoze PFF, naye ate ensolima ziba zikyalimu, sekawuka kaali kakulumyeko okalaba okolaki. Kati okoleko omuntu ali ku mutendera nga ogwa Bobi Wine yasobola okumaakinga ne Dr. Kizza Besigye mu ndowooza bwe kiba nti kujjako oba kukyusa ggwanga lino, y'ensonga lwaki okiraba nti balina okubeera nga batuuka oba tebabuuka siteepu eyo ey'okuba nti newankubadde wabulayo ennaku ntono nnyo, newankubadde ali mu kkomera, naye ekyo nti weewuunye nti omuntu ali mu kkomera ate aggyeyo ssente awe abali eno. So bano bwe bali badde bakola buli kimu okulaba nti bamusasulirako bills na balooya biki byonna okusobola okuba ng'ava mu kkomera. Naye kati ng'amaze okukitegeera nti General Museveni ye si waakiri okulemererwa ayonoona era mwetegefu nnyo okusaanyaawo n'obulamu bw'omuntu bwe kituuka ku ntebe, kubanga pulaani yaabwe ngazi nnyo nnyo. Kati gwe bw'oba okyalowooleza ku mutendera gwa LC, mutendera gwa kansala, mutendera gw'aba LC5 simanyi biki, mutendera gw'aba meeya, mutendera gw'aba MP, awo kwegamba egyo gye naali badde empita emirimu mpaka tegyafuuka mirimu e Uganda, era abantu bakyuka nnyo nga bwe abakazi b'Bashir n'abalala bonna ssente zaabakola ki, zaabakyusa, naye omuntu ayita mu masasi, ayita mu kufa ne bajjayo emizinga gyonna ku lulwe olw'okubanga balaba yagenda okubeera ng'ate azibula abalala amaaso, yoyo aba aliidinga struggle era aba atunuulidde entebe eyo nga tennakyuka, ebintu tebiyinza kutambula nga bwe tubirowooza. Era omuntu yekka essaawa eno kati bw'abanga Dr. Kizza Besigye ddala ekya struggle yali akitegeeza ku mutima gwe gwalina okutunuulira Bobi Wine, era tabawona nsobi yonna gy'akoze. Era ne Nuupu okusimbawo abantu kuba PFF teba na nsobi gyekoze, kubanga obwo bufuufufu ate n'abo bennyini baba n'ebigendererwa byabwe. Gwe twebuuze bwe kiba nti ddala PFF Dr. Kizza Besigye si ye president wa PFF, tukimanyi bulungi nnyo, era nga PFF yali esobola okweta omuntu ku mutendera gwa president, okitegeera. Naye Dr. Kizza Besigye waatali kiba kitegeeza nti tebalabawo muntu muzito kutuuka ku kifo ekyo. Lukwage yali baddewo bwa meeya kubanga ye interim president w'ekibiina kya PFF. So nga ate bwe kiba nti twogera ku demokrasiya owa ddala, lwaki ate wandibadde otya owa opposition okwesimba ku opposition bwe tuba twogera ku demokrasiya owa ddala? Lwaki owa opposition teyaleesemye ku opposition? Kubanga kiba kitegeeza abantu bagenda kusalawo oba ono abaddeyo abakoledde oba tabakoze eki, tabakoledde, oba ono yasinga muba opposition bonna. Era olaba ne opposition wetuli essaawa eno ebibiina kumpi biringa bimeka 7-9 ebya opposition ebikeremenga okubeera mu opposition ninga tebibangako byonna byegatta ku General Museveni era byonna biwagira Museveni. Naye nsuubira okuba nti Ssemujju bw'abanga
ddala abantu bamwagala tebajja kulonda Bobi Wine gw'atadde oba Wanuupa. Lukwago bw'abanga abantu bamwagala tebajja era tebajja, wabula singa bageza ne bakyusaamu era baba tebakoze musango era tewali nsonga lwaki oba onyiiga nti ate Lukwago bamuggyeeyo, kuba kitegeeza abantu bamuwa omukisa era gukoze eki gugenze. Yensonga lwaki okiraba nti ebyokwegattanga opposition nti twegatte n'abalala Nuupu ebadde nga olaba temmuka nnyo kubanga yakitegeera ako si ekyo bano ekyo si kyekikulu wabula abantu we kasitoma mobilizing abantu n'obakakasa era ne weesobola n'olaga nti gwe asinga era bajja kuba batunuulidde ggwe. Era y'ensonga lwaki abantu batunuulidde Bobi Wine newankubadde waliwo aba opposition abalala bakoze eki abeesimbyewo webali bamunyagwa webali Bannandala Mafaabi webali kuba bwali baddoga ekibiina kya FDC kirina amasannyalaze kuba Besigye yakirekera amasannyalaze naye performance ya Nandala Mafaabi naawe ogimanyi. Naye ng'ekikulu nti Dr. Kizza Besigye amaze okubeera nga alagayo waagwa era ng'amaze okubeera nga akakasa nti abo bonna abamukkiririzaamu balina abasongeddewo ew'okulaga abalaze omuntu ow'okulonda. Ge makulu. Alright, ndowooza kankomaawo tusigale mu bwesa fesi dakwana mugenda tulagiga bulijjo akuume.